n'atandikirawo. Awo Peetero ne Yokaana ne balinnya mu yeekaalu mu ssaawa ey'okusabiramu, essaawa ey'omwenda. Waliwo omuntu omulema okuva mu lubuto lwa nnyina yali asituliddwa gwe baateekanga bulijjo ku luggi lwa yeekaalu olwayitibwanga olulungi okusabanga effeeza abaayingiranga mu yeekaalu. Oyo bwe yalaba Peetero ne Yokaana nga bagenda okuyingira mu yeekaalu n'asaba okuweebwa effeeza. Olwokuna Peetero awamu ne Yokaana ne bamwekaliriza amaaso. Peetero n'agamba nti, tutunuulire. N'abawulira n'alowooza nti banaamuwa ekintu. Mukama omulungi yebaze. Praise the good Lord. Sokomekawo kulokotana kubanga ono omusajja alina story nnungi. This man has an interesting story. Kubanga yajjanga buli lunaku nga bamuleeta ku luggi lwa yeekaalu. Because people used to bring him at the naye ng'ajja okusabanga buli lunaku. He used to come and pray every day. Ng'alina kye yeetaaga eky'omubiri. He wanted something which was carnal. Buli lunaku ng'anyiikira era ng'abeerawo. He used to come every day and ebintu eby'omwoyo byali biweebuuka mu ye. the spiritual things were a bit weak inside of him. Kubanga okukkiriza kwe kwali kukalidde. Because his faith had dried up. Nga munda yalowooza nti bwe nti bwe ndiba. He used to say that maybe I was meant to be ng'alowooza like nti bwe nti bwe natondebwa. this. He could say that I was created this. Ekikula kyange kye kino. My nature is this. Famire yaffe bw'eti. This is my family. Kati najja nga ng'essuubi taliina. He used to come but with no hope. Naye yanyiikiranga. But could insist. Era baamunyiikizanga buli lunaku. And people used to make him insist everything. N'abeerako okumpi n'ennyumba ya Mukama. He used to say near the house of God. Ng'asaba buli lunaku nti Mukama. Praying every day that Lord. Nti Mukama. That Lord. Njagala kyakulya. I want something to eat. N'aleetanga abantu abayitawo. He could beg people who used to pass. Ng'asabiriza abayitawo be yeegomba. He could beg people and admire them. Naye Katonda mulungi. But God is so Katonda good. mwesigwa. God is faithful. Olunaku lumu yamuleeterayo omuntu. One day he brought him someone nga yagenda okuleeta essanyu mu bulamu bwe. who was going to bring happiness in his Era life. olunaku olwo bwe lwatuuka. And when that day came, Lwamusanga ku luggi era waali. it found him at the doorway. Lwamusanga ku nnyumba ya Mukama nga waali. That they found him at the house of God. Omuntu ono yali okukkiriza kwenga kutono. This man's faith was a bit Kwali kwaggwaamu. It had dried up. Y'ensonga lwaki teyayingiranga mu This yeekaalu. is the reason as why he couldn't enter the Yasigalanga bweru wa nnyumba ya Mukama. He used to stay outside the house of God. Kye kiringa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. It's like the same to us in our day. Ebintu bwe bikaluba. When things get hard, Toyinza kutuuka ku nnamulondo ya you Mukama. cannot reach the throne of God. Banno buli lwe bagenda ebuziba ku nnamulondo. Whenever people go deep, Bw'osigala bweru olw'ebirowoozo. you just remain outside because of Ng'olowooza kubeerwa kwange kugenda kuvaawa. thinking that your help will not come from Ani anywhere. agenda okujja mpeeyo 10 olwaleero? Come and give me 100 Ani today. agenda okujja mpeeyo ekyokulya olwaleero? Come and give me something to eat. Nga mu nnyumba ya Mukama tosobola kutuuka. When you cannot sit in the house of God, Baba basinza nti ozaana nga bali ku when nnamulondo. others are worshiping that Hosanna, Hosanna, Bw'obeera mu kibiina naye nga tatuusa ku you nnamulondo. are in the crowd but you don't reach Olw'ebirowoozo by'eka. because of the thoughts, Olw'entamu buli lunaku ebeera enkalu. because of the empty source, Olwa bizinesi ebeekalira buli lunaku. because of the business that is drained up, Olw'amabanja agaba gakwetoolodde. because of the debts that are surrounding Nga you. gakulemesa okuyingira mu nnyumba ya They Mukama. hinder you from entering the house of Nga God. tosobola kutuuka ku nnamulondo. You cannot reach the throne of God Olw'ebizibu ebingi. because of the many problems, Olw'embeera ennene. because of the bad Olw'okulowooza situation, nti walekebwa. because of thinking that you are there, Olw'okulowooza nti gwawo because of tokyavaawo. thinking that you cannot get out from there, Olw'okumanya nti ekyo kye kigera because kyo. of knowing that that's your nature. Ng'abalala ne baba bagenda ku As nnamulondo. when others are going to the Bwe throne, tobaamu kirowoozo kiga nti nja kutuuka. you don't have any thought of saying that you are Ogamba worried. nti naafuna ddi ampaayo Just omutwalo. say that when shall I get back get someone to Abantu olwaleero bakodo bukodo bwe bati. Today people are so green like this. Wabwereero ku mulyango osobola okwemulugunya. And you can even grumble from outside that Bw'owulira abasinza munda n'abaleekaana nga bayimbira when you Katonda. hear people worshiping and singing
otandikoga nti oba baleekaana ki You start saying that to other. I don't know why they are nabo batuleekaanira They're just shouting for us. bandikendezezza ku ddoboozi lyabwe Every kiss of their voice. naye nga gwe ebizibu bye bitudde ku bulamu But obwo because there are problems seated in kubanga waliwo ekikulemesa okuyingira because there is something hindering you from n'omusajja entering. ono bw'ati bwe yali This is the same way how this man nti was. okuva mu buto bwe bw'atyo That from his childhood he was kati like nga that. ebirowoozo bye byakwatibwa bwe Now bityo his thoughts were just tight. naye ekigambo kiri kimu ekyabeera ku musajja The ono word is just one which was nti buli lunaku teyakoowagaga nti bantwale ku mulyango gwa yeekaalu he couldn't get tired of it. nanyiikiranga buli lunaku He used to insist every nanyiikiranga buli lunaku insisted every day. awo katonda we yamusanga That's where God made him. newankubadde okukkiriza kwali kutono Though his faith was little, newankubadde ebirowoozo